Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyakoze ebitundu bye Soroti nkugambye ayamini ebya iteso kino kibadde kijjobe nkugambye bibadde eno weetaaga bwetaazi kubeera nga ate naawe weerabirako. Tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the Newsroom, nze Deni akutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno Jeno Museveni leero abadde kyankwanzi ne Kiboga wabula ebivuddeeyo bisesa nnyo nnyini ddala. Lwaki ngambye nti bisesa? Eno y'ensonga entuufu lwaki bisesa. Kyalwaddaaki Mathias Walukaga alabika kakati afunye ku tulo sinakindi okubanga afunye ku buweerero. Lwaki? Mbikuleetedde. Bobi Wine yasuubiza abantu be iteso biki byabasuubiza bibadde bingi. Protest vote yetuyamba okwenunula byonna bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Laba munnamungi w'omuntu akuŋŋaanye byonna mbikuŋŋaanyiriza wamuyenze Deni tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the Newsroom ate ogukutuusaako ensonga z'essemasonga zonna nga bwe zitambula. Mbanze kukuŋŋaanyiriza osobole okuba nga ozitegeera butereevu nnyo nnyini ddala. Mpaawo n'emu gy'oba olina kuba nga ate osubwa. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Video sooka ogimpeere like, bw'ogiwa like ejja tuukira ddala ku buli ssekinnoomu ali yandyetaaza ogifuna asobole okuba nga agifuna bulungi. Nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe ogwadde ne exclusive. Gendayo ko subscribing. Waliyo emboozi nnyingi nnyo nnyini ddala. Biki Chosen Beck byakoze ku mukolo gwe ebinyiizizza abantu byonna gye biri ate mbikuwadde ku Deni exclusive. Awo wennyini njagala nsooke ne Frank Gashumbo abadde wali eri kyankwanzi ku kisaawe ky'essomero erya Butemba Primary School. Wuliriza byayogedde. Njagala ondageyo omuntu gwe bagabula wannemere oba gwe bawa ssente. Mundage ndagayo omuntu omu gwe bawa ssente oba gwe bagabula emmere. Abantu bajja lwakwagala kyekyo. Frank Gashumbo agambye nti mpaawo n'omu gwe bawayadde omunwe gw'ennusu. Naye nga ffenna tukimanyi nti abantu kituufu babasomba. Era emmotoka zirabiddwako eziteeberezebwa okuba nga zisomba abantu. Ne tulaba ne ku mmotoka z'amagye nga ziteddemu abawagizi abambadde yunifoomu ezo newankubadde ali sipiika yali ani yatugamba nti yali kwaya y'Abakatoliki ng'esomba abantu. Omanyi abo bannakyankwanzi kanamesa kati abamu ku banna NRM mu group yaabwe baavaayo ne bavumirirwa ekyakolwa omukyalo oyo Mama Janet yavaayo n'agamba nti muzeeyi eno babba ssente ez'abakyala teziriiyo. Era mu group eyo nga bagamba nti obuzibu bwe tulina nti abantu babajja mu district z'ewala ne bajja ne babaleeta wano eno. Oli n'ayogera buli byasanze kati laba bwatusiwazizza nga kyankwanzi. That message was coming from the NRM leaders in their group. So I just kept it quiet like this. The number, oh, wow. Namwe mukimanyi. Anyway, Sir Mathias Mulumba Walukaga Kyalwaddaaki yafunye obuweerero. Bibi n'ebifudde mu kooti. Omusango gweguuliddwa era oludda oluwaabi olwa Mathias Walukaga ne basobola okubeera nga munnange babawuliriza. Okuwuliriza omusango guno kugenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi 22 ate tulabe kiki omulamuzi kye yanaaba asazeewo biibino. Kkooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukaga
naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kooti esalewo eggoye era amateeka ki gye tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kooti eragidde electoral commission ne mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba lwakubiri Monday. Mu Monday kooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kooti enkulu tujja gifuna ku ikimis oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kooti ejja kuba etuwa ensala ku bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. Abawaabirwa akakiiko k'ebyokulonda kwoteeka ne eyawaayo petition eyo ng'agamba nti Walukaga talina biwandiiko. Bano nno babawadde olunaku lumu okuleeta obujulizi obukakasa ekyo nti Walukaga teyasoma. Kyokka ate wabula ne bano nti byonna ebyetaagisa babawadde ennaku ezo z'owulidde era nga bwe tunaatuukira ku Monday ekijja okubaawo kijja kiba kimu kukawaŋŋamula nti Walukaga takolifayinga oba Walukaga addizibwe ku lukalala lw'okulonda. Nange tukussa mu ssaala era ne tukusabira nti byonna by'oyitamu Mungu akuyambe. Omanyi ebintu bingi bizze bibaawo era nga bikolebwa naye abantu nga bano balijjukirwanga ebiseera byonna. Madowo munnamawulire ow'emyaka 38 eyasoma amawulire ge mwana n'atuuka okuba nga akolera omukutu ogwa CNN azaalibwa wali mu ggwanga lya Kenya. Alina omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu liri n'eggulire lyasoose okubeera ng'ateeka ku mukutu gwa CNN ogw'ensi yonna erikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Eggulire lino ligenze nno butereevu nnyo n'okubeera nga liyuguumya amatu gaabo abali mu buyinza era nga bagamba nti akasajja kabakubye empiki. Njagala kuwaako kopi ku ggulire lino olyerabireko. Bobi Wine wants Ugandans to sing a new tune. The musician turned politician is running for president for a second time. Before he's even inside, we're hearing that sound like live shots. Tear gas in every direction. Will this be a free and fair election? This is not an election to begin with. This is war. Tear gas in every direction. It's really become a chaotic scene. There is just a month to go before Uganda's general election. A crackdown on the opposition is sparking outrage in the country. CNN's Larry Madowo recently visited Uganda to see the election build up. He joins me now live. Larry, give us a sense of what's happening there. Brian, the UN, local and international human rights groups are all criticizing the Ugandan government and President Yoweri Museveni for the extreme violence the opposition is facing just a month before the election. I want to show you some dramatic video from Monday evening in Kampala, the capital, as the 43-year-old Ugandan opposition candidate Bobi Wine is driving past a neighborhood. Police are using water cannon and tear gas against some who appear to be innocent bystanders, market people, traders, even motorcycle taxi riders, boda as they're known in Uganda and in the region, and many of them were just waving at Bobi Wine or just watching this convoy drive past. And that's the violence that has seen this pop star as he's campaigning across the country. He says the government of President Yoweri Museveni does not want people to see that he's got support, that Yoweri Museveni has lost support after 40 years in power, and that he is the man to lead Uganda forward. We're wearing some flak jackets and helmets in this story because of the violence you're about to see. This is the man seeking to remove President Museveni from power after 40 years. He has incredible support among the young people. As Bobi Wine arrives, so goes the crowd. There is nothing like it. Madowo nga reporting live okuva e Uganda.
mwana tu kyaleetedde okubeera nga kiwa attention ensi nnyingi okulaba ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Wano nno we yayitidde abakungu banna UN oba omukago gw'ensi yonna ogwo ogutabakanira eddembe ly'obuntu oba kye tuyinza okuyita human rights okuvaayo okwenyigira mu nsonga zino engeri butya gavumenti yakuno ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni bwebonyeabonye n'okubeera ng'emalako bannayuganda eddembe lyabwe ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka wa Uganda, the Might Uganda Constitution. Lali madowo mu kureportinga story eno yabaddeko ne one-on-one ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amubuuza osuubira okufuna obuwanguzi singa akalulu kabadde kali free and fair. N'amugamba singa kali free and fair nti singa kali katuufu nga neefaliwo omupiira tasala mancholo era singa kati nze president kubanga 2021 namuwangula. Lali madowo eno nno interview yabadde nnene nnyo era osobola okunoonya ku Lali Madowo. I credit Larry Madowo, a CNN journalist and a Kenyan. Njagala okubanga tumusima orecho. We credit you and the CNN fraternity. Kale, nzikiriza wano wennyini nsooke nga nkujjeeyo nsooke nkuwola b'eppazo. Wano tuli mu Uganda. Tutambudde Uganda yonna. Nati abantu bonna balondaani. Kati mwabanga mu Buganda bwe mutalonda Museveni muba muwokyezza. Nati era ngo balonda Museveni. Ebyokole balonda Museveni. Muwesitaani balonda Museveni. Wacha wewe. Wacha wewe. Wacha. Kuyagala kulonda Museveni balaboka. Wacha. Endulu y'omukulu n'omuto yawukana. Era wetutunuulira baani be baleese nga babajje mu bitundu byeyo ekyankwanze eyo mu byalo eri era eyo ng'ewali baraks eyo ne bagenda eyo mu lw'ebijumbula eyo bwe watyo ewali bano ne bakuŋŋaanya ne babagamba amujje tebutuswaza. Anyway, it's okay. Whatever they do, it's fine. Naye liri puzzle mulimu abantu bentubuka n'otunuulira n'obubasaasira mugenda kubeera wa after gwenga omuyimbi oba munnakatemba addawo n'oyimirira n'ogamba abantu nti kino londa gundi lenda londa Bobi Wine lenda Museveni mugenda kuddawa after elections. Sio moyo gw'okulya na. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, the pop star. Akuŋŋaanyiza namungi w'omuntu olunaku olwaleero. Kansooke nkuwe ku video eno. So, brothers and sisters, I am very, very happy to see you today. We don't have so much time today, but still I will use this little time to communicate to you today. I want to thank you very, very much for being here today. Very, very much. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse mu bitundu ebyeyiteso bw'atyo bwaguddewo campaigns olunaku luno olwaleero. Njagala tutugende maaso n'okuba nga tuwuliriza ensonga. Wuliriza. I know they've been intimidating you since yesterday. They have closed the roads. They have deployed almost 1,000 police officers and soldiers in town. Now the soldiers in Palisa town now. And the police officers in Palisa town today, they are not there to keep security. They are not there to keep the people safe. But they are there to intimidate you and stop you from coming to listen to this message. Nti kyannaku okulaba nga bonna abali mu Palisa olwaleero tebaliyo okubeera nga babawa bukuumi wabula baliwo okubeera nga babatiisatiisa. Mbeebaza olw'obuvumu bwe mulaze n'amaanyi okubeera nga muzi wakati mu kutiisatiisibwa n'okubeera nga ate munnange musooka mu b'ebyokwerinda abatakyali ba byakwerinda wabula ati ababatuusaako obuvune nga kwoteeka obbatiisatiisa. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tweyongereyo.
That old man is called Meshach Sebukwenjere, coming from Gogonya. Now that is Babi's grandfather. I said that is Babi's grandfather, the grandfather of my wife. Is buried here in Gogonya. He lived here in Gogonya. You might see Babi coming from Western Uganda. Where they came from Gogonya to Ntungamo. So all of you people in Gogonya and Palisa, you are my brothers and sisters. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kweyanjula bategeezezza nti abantu b'omu Palisa mu kyalo ekimanyikiddwa nga Gogonya nti eyo nno y'ensibuko ya mukyala we Babulaitungo Kyagulanyi oba Babi gwe musinga okuba nga mutegeera, era n'ategeeza nti nno bannange wano we tuli waka muli bakoddomi bange muli balamu bange abantu betussaamu ekitiibwa wetuwa ate munnange ekitiibwa, era ng'agezaako okubeera ng'azimba n'okuteekawo ekifaananyi ekiraga nti wakati waffe abateeso Abaganda n'abalala ffenna tuli omuntu omu era tulina okwekuuma nga bannayuganda as a whole nga tuli united so nga tetweyawuddeyawuddeemu mu bubinjabinja oba mu mawanga ne mu nzikiriza ze tuba tukkiririzaamu. Bwe nzija ne mbagamba ffenna tuli muntu omu, bwe mbagamba nti ffenna tulina okwagalana, bwe mbagamba ffenna tuli bannayuganda, ekyo kyentegeeza. Jjajja wa Babi yabeera wano Gogonya. Jjajja wa Babi bamuziika wano Gogonya. Era bwe munaalaba Babi ng'ayitamu n'amabala ba Babi ng'ayitamu mpola mpola, oyo sisita wammwe. Kati bwe muli bakoddomi bange, nze nnyina okubawa enkoko, wadde yemwe mumpe enkoko, naye nze nnyina okubawa enkoko. Now the oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Gogonya. Tweyongereyo ngenda boba wakati tip 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 tip. Bakuumanga muli mu bbanja nga Museveni ababanja. That way you will worship him forever. So I come to you brothers and sisters, nanjagala obagamba ebyo byonna bisobola okuggwawo. We can finish all that, and that comes when you decide that enough is enough. I say enough is enough. Nti olugero lw'abateesa okubeera nga babanja gino Museveni ebyabwe nga tabibawanga ebbanga eryo lyonna, agamba ebyo nno bisobola okufuuka olugero era enfumo, era nga tugenda kikomya tutya. Engeri yokka eyo kikomya yakulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kankwongereyo. Focusing on making our young people busy. Banayi tusobola okikola. Tusobola okikola nga establishing amakolero agatali exploitative. Museveni amakolero gayogerako gali owned by foreigners. Bannayuganda bakolera 3,000 every day, 3,000. That has to change. But that only changes with your endorsement and with your involvement. Inti Uganda ey'abantu abakozi, Uganda ejjudde amakolero ye Uganda empya eyogerwako nti tusobola okukyusa olugero lwaffe okuva mu bwavu okutuuka mu nsi y'abannaggwadda. Wabula ebyo byonna tuyinza betuukako tutya? Engeri yokka ey'okubituukako yeeyo nga tumazeeyo okubeera ng'ate twekunkumula General Yoweri Kaguta Museveni. Obabuuza lwaki muli eno? Bagamba Uganda tewali musaala, Uganda bwayonooneka. Bannange bwe munafuula president tugenda komyawo ba experts baffe tutereeze Uganda. Sente zaffe zibula every year.
Yebo ogenda Europe bakolaga street ne bagambe no street ya Museveni. Ogenda ne bakolaga hotel nene yo Europe ne bagambe no ya mwala wa Museveni oba mutabani wa Museveni. Meanwhile ffe wano abakazi bafa 20 every day nga bazaala. We lose more than 300 children every day under the age of 5. Ebigambo mubiwulidde bulungi banwanyi seetaaga bibanyonnyola bibadde biwanvu omukulembeze byayogedde. Bana sigenda sukkawo wano mu nzikiriza embate tusinkane nga guludde ne yakkiriza yenzeddeni BTN Media Beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.